Okay, mbaniriza Coffee Shots mwebale kutulaba mwena gye musinziira otulaba nze Julie Potential nkunjukiza nti subscribinga likinga okomentinge n'olunaku olwaleero nkomyewo ne Nalongo Kitone nampejja mukomusajja omu bwati akantu ako kansesa Nalongo mukomusajja naye nze nafokako ddi mukomusajja Nalongo tonasalawo nasooka kusalawo olina kutunulamu abo boolina abakudeddeza n'ogamba nti ono gwe njagala nja kufa naye oba yeekyanga oba mpita akayiringu oba mpita ki ono tufaaba jesi kusalawo mbalamusizaako mwena abatulaba yenze mukomusajja international wano ku ofisi yange ku Salama Road kumpi ne Moonlight. Okay, bannange olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga zizo mpola mpola eziri mu mawulire n'eziri mu maka nga bwe mumanyi nti tuli mu program omugole wa leero tubeera twogera ku bintu ebikwatagana ku maka ku bafumbo ku baagalana abakekyawa abakatandika lava abatijja n'abatatijja byonna tuba tubiyogerako nze Julie Potential kankwe Nalongo ebitambula mu mawulire wiiki eno yonna okwasaganya ebintu by'amaka omwana Nambwayo akaaba enkya n'eggulo Suna Beni naye akaaba abantu bano njagala sooka kubuuza kibuuzo ani ku bonna ali mu mbeera embi mu mbeera eno Simanyi kuba siraba akaaba Nambwayo sinamulabako nga akaaba kakati simanyi ani ali mu mbeera mbi waliwo akavidiyo akayitinganye Nambwayo ng'alaga nti kale mugumu naye nga breaking the down ng'alaga bambi waliwo ebimukosa ng'omuntu olaba Julie naawe awo wooli olina ebikukosa olaba buli muntu yenna gw'olaba ayina omuntu gwe yeesiga eiza n'amudisappointinga ayina gwakolagana naye n'amubba ayina gwatuma ekintu n'atakireeta abantu ffenna tulina ebitukola ki ebitunyigiriza naye buli kintu kyetaagamu time olaba omuntu eyaleeta ekigambo obudde simanyi gye yava naye obudde obukavalinga ebintu bingi obudde bukwerabiza omuntu eyakubba n'omusonyiwa obudde bukuzzeewo omusajja gye wanoba emyaka 6 n'oddayo n'ogamba aka yaterera kantandikire wano ng'ogezezaako ebyo nabyo bikoze eki biganye bw'olabanga embeera yonna ng'etabuse giwe buwibudde obwo obudde bwe kamala byonna ojja kulaba ayita omuntu akayiringu nga takyakamuyita ojja laba abadde akwata vidiyo ng'alinga akaaba ng'asimayiringa just budde omwana Nambwayo tusuubire nti obudde bwonna nga era bw'ogambye nti obudde bayinza okuddiŋŋana kale oba ne bareconsilinga n'omwami we kubanga kati mwe nga Nalongo Kitone mukola nga abakwanaganya abantu Nambwayo ono olaba otya singa obayita ne Suna Beni ne batuula ku mmeeza anti kati omanyi okuteesa tebakukaka ku bonna siina gwe nanoonya wabula Meru ye yankubira naŋŋamba abantu bonna boogedde nange naye njagala njogereko naawe era nensituka ne ŋŋenda ku kalina galina mazaalibwa gankola olunaku nenjogera naye ebigambo byendowooza nti babigamba omwana omuto kubanga oyo mwana muto nnyo nga temuwala ne musaba okusirika okweyongera okuba ow'empisa n'okuva mu mawulire n'abeera mukazi mulungi byonna n'abikola ki era abatulabya balaba nga wabadde waliwo eddembe eryakola ki eryakomawo kale ate simanyi kiki kyatuuseewo nange nalabidde awo ng'embeera bwetyo bweri naye ng'ate embeera yagenza otuukawo nga maze ne Nambwayo ebbanga weeks 2 nga tuli mu kuzunza mwana we ng'afa leero enkyatakeese obulwadde amalwaliro gatugobye tegalaba bulwadde omwana asanyalala anyogoga kati siyinza kugamba mbeera eyo yavudde kuki kubanga tubali twagezaako okusetinga emirembe naye tujja kulaba buzibu buva kuki Mukama bw'anaaba yagadde bajja kuddamu era embeera eterere nga bwebadde omukulu ayagala okuyomba tumukkiriza n'ayagala okulwana tetumwinaako buzibu muli lwedde muyinamu ku maanyi no tetulinamu ku maanyi nze buli muntu simwinaako buzibu haziro nga azakola ekimuuliza obulungi kuba nze byenjagala byenkola siba na buzibu oli gwe kiba kikusanyusa kuvuma muntu muvume kumukuba mukube gw'onaamanya naye nga bwe wali oyogerako ne Nambwayo ekintu kino ekya Suna Beni ogamba nti no ave mu kalina yange biki I think ndowooza kyekiyinza oleeta emirembe in between them katugeze oba mwakituukako olaba nga Nambwayo ali willing okikola because
Nambwayo nno nze nteesa naye ku byaba yagadde kubanga si mukazi wa bigambo bingi. Ekyokubiri, nze sirina kyapa kya musajja kyendiko, kati sinza kutandika muntu gwe saamanya bwe yatuuka ku kyapa kumugamba nti va kuki kukyapa oba ontegedde. Kati era ebibuzo nga byetaagayo kennyini kubanga amagezi ge bakozesa omukazi okweteeka ku kyapa nga tokiriiko tokimanyiiko sigamanyi nange nandigaagadde. Kati nze Nambwayo muwabulamu ekyo kyabambuuzizza nti ngende nziike nti genda mwana wange mulwadde obadde bubuze muleete nti muleete. Okay, kati bwe tuba nga twogera ng'abakyala Nambwayo obudde buno yeetaaga magezi ki kubanga kati abantu bangi bavuddeyo bamukomerera. Ndabyeko omukyala Bina Baby ng'agamba ng'akakasiza ddala nti omwana Bina Baby yali akola ku Dembe FM ne bagiggala by that time tumumanyi ekiriwo kyonna. Anyway, oyo omukyala gw'oyogedde simumanyi naye ye mu myaka gye ayinza okuba nga talina kyapa kya musajja kyaliko ng'alinga nze. Atunuulire nnyo emyaka gye nga tannayogera ku Nambwayo. Mu myaka gye yazimbayo omusajja ani? Ate engeri bw'aba teyayenda kubba wa mmeeri yali tamujjonkera nnyo. Okitegedde kuba abakazi abakadde abo bakwananya abavubuka abato. Nze gw'oyogeddeko simumanyi wabula nziramu omuntu yenna aba yayogedde ku ani? Ku Mary. Bw'atyo mu ngeri emanyira. Nnyo n'omuwala wa Bukedde omulala gwe ndabye eyapakira omusajja n'agenda nga n'atamugwira yadde amazzi. Si bonna nti balina okukola loosi ti gwe wapakira omusajja agende weru n'akwerabira kati osanyuka nnyo nga bawo n'omulala akoze eki afiiriddwa. Bw'obanga ombuuza abo abakazi abakadde abatana kye bakoze oli mu myaka 4 twogera ku mukazi alina omwana simanyi oba yayina n'abaana. Tolina lukusa luteesa ku mukazi alina mwana we gw'otamanyi bw'abeerawo naye. You don't have right. Kubanga nawe teri akubuuza oba wazaala oba tewakola ki? Kama alina ensonga lwaki aba akukoze bw'ati aba yalaba nti olibeera musiru nnyo mu buwala ne mu bukadde bwo n'agamba sijja kuwa baana balala busiruwaze ensi. Kitegedde talina lwaki teteesa ku mukazi asula ng'atunula ng'omwana we afa abulawo nga tamanyi na kimuluma. Nga naawe ovaayo ayita obwereere myaka 7 ng'omanyira omwana gw'otuuse okuzaala stupid. Mudibye nnyo ne mwagala ate okubaawo nga mwetunga ku bulenzi obuto munyigire nnyo ababalina balina ba myaka gyabwe naye ate mwe muvudde mu myaka gyammwe mukkirire mu baana abatali baaki myaka gyammwe. Ontegedde alina DNA gye yakola ku mwana w'omwana oyo agambye alina proof yagikoze ddi ye yakola DNA. Otegedde kyengezako okubuuza atali musawo atabeera na mwana atamukeberangako atandika ate okusimba amannyo nti omwana si wuwe. Alina ebyokufaako ku mubiri gwe nga ye asooke yeetunuulire. Ebisambi bito feesi eringa luno oluguudo lw'Essalaama naye akyalina okwefubako okufuna ku anti-aging okutereeza feesi ematinge n'ebisambi bye. Kuba ebisambi birabika bulungi naye ate gwe biriko oyinza okulowooza oba muvule oba si mukazi. Talina lukusa lwogera ku mwana wa munne kubanga naye tetumanyi oba alina abaana. Kitegedde ate bw'aba tazaalanga mukama aba yaba mumma lwa nsonga yalaba nti alitegeera mpola mu bukulu bwe n'agamba tosiruwaza b'ozadde. Oyo takkirizibwa taddamu n'okukoza ekyayita omuwanga ayogera ku mwana wa munne kuba egyo emyaka gye gituuza abantu bakulu baana ku kyalo ate avaayo kubaasamira bwasamizi musiru. Naalonga anyize nnyo naye kati nyigira nnyo ebyo ebikazi ebikulu ebikwana abavubuka abato okuyingiranga mu ntalo z'abaana abato mu kifo ky'okuyamba okubaako kye batereeza najja nga yasama musawo yakeberako ku mwana. Abazadde boogera nti ate nange yajja munna baana ndi wano tuli mu ntalo z'abaana mbu nange yaleka n'abaana ewaffe nzize. Stupid. Baba nadde mayinza empalevo naye Naalonga anyize nnyo naye nga bambi si kirungi si kirungi okugenda n'okeera ku makya n'okakasa nti omwana si waali si lwoli. It is bad. Naye nga Naalonga omwana ono Nambwayo omuwa magezi ki naddala ku baana abo mu mbeera eno gy'alimu? Amagezi ge njagala ga Nambwayo agasuna beni social media gayina mazima ago ogalaba gatambula mpola naye gatuuka. Olwaleero tuli mu nsonga z'ekaabuuma waliwo omwana bamuyita Lecho yakola ku kyeyo emyaka 5 ng'asindikira omusajja ssente. Omusajja bwe kino n'akiteeka mu mannya ge n'awasa omukazi omulala twamaze mutambulira nnyo omukazi ofuluma ennyumba eyo. Naye yakwata omukazi n'amuggyako abaana be n'ateeka mu nnyumba omukazi omulala ye gwalaba nti yasaanira ennyumba Lecho gy'ali mu kukolerera wa ku kyeyo oba ontegeera.
kati abo abakazi abatakozeeko n'abasajja kutegeera nti abasajja bakyuka be basaana okwogera ebyo ebigambo. Naye nze Mary Mugumya ekintu kimu nti amazima tebagatuulako. Bw'abanga Nambwa yalimba nsaba Mukama amulamule ate amusasule times 4. Naye bw'abanga omuwala oyo atalimba nga waliwo entuuyo ze nsaba Mukama ayimirire wakati awo amalirize ensonga ezo. Amiina. Owange Nalongo, gwe ne Donasi yamufaaki.